Honorable wano tewali kubo ligguka wali. Olengere ekyo nga kikyali fresh. Njagala Honorable. Olaba kikomera ki? Kiri. Bano tubakolere ki bano? Bagalamize. Kati wano temulabye. Ngana tuyingire mu kali akakuta. Kawali mutungo. Kawali mutungo. Bakali n'enyirira mu ntoba. Kitoko ye good. Ye neighbor. Ate bakyayiwa. Kamba bwetwogera ku nsi Uganda nti etuuse okubaamu ebyana n'abaana bino ebintu ebimu bikola ki birwabirwako bano abazimba wano n'abazimba mu lutobazi luno siba kazigo kamu siba buntu bubirimbo oba nyumba kiyiwa nedda tulabira ddala nga waliwo abanene abamaliridde okubanga bamalawo obutobazi era bamalawo entobazi mu Uganda eno n'olwekyo twagala tujje nga tufuna report okuva mu bakozi baffe ani ali emabega wa kino bwebaba nga waliwo abakozi aba-approving plans eziri mu ntobazi nabo bakwatibwe naye bwebaba nga waliwo omukono gw'omuntu omunene oyo twagala tumunoonye tumanye yaani ate mu byonna entobazi zino ziddizibwewo nazo twagala okulanga nemerese greda zaazo twagala okulaba nga waliwo ekikoleddwa okulanga olutobazi luno luddamu lutaasibwa kubanga lino ettaka lye tuliko wano likulaga bulazi nti ennyumba zino zonna ezisinga ze bazimbye wano zizimbiddwa mu lutobazi era kitwaki zigenda zo zimeruka nga tewali n'omu akwatako naye ani oyo abaavu yatakwatibwako ng'abantu baffe ennaku baggwawo era ffe tusuubira mu bwangu ddala tikubanga ekyannema tekyalinze kulaba nti LC1 yasayininga akapapula wali ekyakoleddwa mu Lubigi tekyalinze kulaba ani yasayininga tetusuubira ate kwekuba nakwekobaana kati abantu batandike kugamba nti gundi oba gundi tusuubira nti nnemba nga bwe yakikoze mu Lubigi egenda kujjese wansi ennyumba zino zonna ze tulaba okuteeka wansi buli nyumba eri mu lutobazi kubanga tukoye double standards mu Uganda. And we have the Deputy Mayor of Kasango, we have the Environmental Officer, but we are here as the District Environmental Resources. Today we are monitoring and looking at the different activities in the district. And why we came particularly here, we want to see that we activities vis-a-vis the Wano we tuli bayitawo Kawali Ndeje Division Machinde Saabagabo Municipality Munyonyi Express abayita Munyonyo ndowooza awo wansi mulaba ekitogo kyonna nga bwe kigize nga naawe wadde omuntu wa bulijjo ne bw'oba nga tolina maaso osobola n'okuwunyiriza ebintu ebiri muno companies eziri mu lutobazi luno tezisobola kukolebwa muntu wa bulijjo nga bwe tutuuseewo companies abantu banene ate nga ba mu gavumenti kakati awo nziramu emabega n'ensaasirako nnema kubanga gavumenti yaffe oba tugabe palamenti yaffe
bannema bali under bo. So bwe babe babawadde omulimu ate ne batuuka eno nga baabawa omulimu ate be bali mu ntobazi musuubira nneme egenda kukola tya ebadde erina kutuddukako kubanga bakama baayo be bali wano terina bwegenda kukikola. So wano mu Uganda byakyuka lulye ekinyonyi kyekyali kigoba enswa naye kati enswa yekola ki yegoba ennyonyi. Tunuulira pulojekiti eziri wano mu Kawaali basirikale bokka tewali civilian n'omu. Bajjeno balina ebyapa ate nabo beerwanyisa bokka oli bwajja n'atuula ku munne ne bajja ne balwanira muno naye nga bannange ensi Uganda gye tujja abaana baffe n'abaana b'abaana baffe bali bubi kubanga Uganda bagitunze mu bubajjo. So President Museveni bw'obanga ekintu kino tokiriimu nga ne bano bajjeno ddala tobamanyiiko nga bwe beegabidde kaazi nga bwe beegabidde wano jangu ddala ebizimbe bisaanyizibwewo kubanga ekiragiro kyo lifuuka tteeka. Gamba bugambi nti ebizimbe byonna ebiri mu Kawaali ne magendo biteeke wansi ejja biteekawo nga bwe mwakola ennansana. Mu Uganda muleme kubeeramu baana na byana eddoboozi lyo oba ekigambo kyo libatteeka. Lagira ekiri wano mu Lutobazi e Kawaali Munyonyi Express buli ekirimu bakisaanyewo tumanye nti ddala mu Uganda toyinaamu baana na byana. Olowooza ku kino ekiriwo nneme erina kyeyinza okukolawo? Kino ekiri wano mu Kawaali nnema nsajja yattu oba nkazi yattu terina kyesobola kukolawo kubanga abali mu Lutobazi lwa Kawaali be bakama bannema. Ekisookera ddala bw'otunuulira ekiri mu ggwanga kyekituufu ndowooza gavumenti yagwa dda mu kusinziira ku bikola ki kuba bwe tutunuulira abakulembeze abazze babeerako baali bawa nnyo obutonde bw'ensi ekitiibwa ng'era babukwata n'obwegendereza kyovudde olaba omugenzi Amin Allah amusonyiwe ebyamusobako yatuuka n'ogamba nti amafuta tugalina mu Uganda n'agamba temukwata ku mafuta ga Uganda tusooke tugakole ki naye abamu ate bakugamba nti ensi etandise okumpoomera naye ate okuwooma ewoomedde entobazi. Teri muntu wa bulijjo ali mu Lutobazi. Ekisaawe kyabba kikiri wali Kinyana Mpindi wano waliwo pulaani ey'okulaba nti bagatta eno stretch paka ku kisaawe kiriwa kiri byonna bibali mukola wano naye neewuunya abantu ngaabo batuuseeko mu nsi endala. Ffe twasomanga nga batugamba ensi ezimu zigula buguzi oxygen. Tubadde mu nsi yaffe eyeesiimisa naye tebatugjeeko bujja ddembe lyaffe naye ate batumazeeko n'obulamu bwaffe kuba bw'otunuulira ebiriwo kati okusaanyaawo entobazi buli woosonga bw'oti jeno gundi wano jeno gundi. Ettaka ly'abasikawutu mu biwandiiko byonna bye tulabyeko kyennyamiza okulaba nti ettaka ly'abasikawutu litambulidde mu gavumenti ya Museveni ne ligendera mu mbeera embi bw'etyo. Banne bonna baakuumawo naye ate ye akoze eki kiragira ddala obwakasoolo obwa nnamba emu. Olunaku lwaleero akakiiko k'ebyobutonde mu disitulikiti y'e Wakiso District Environment and Natural Resources Committee kabadde ku mirimu gyako egy'okulambula emirimu egisinga obukulu mu disitulikiti eno naye nga kwemu ku site gye tugenze ddala eya Kaazi ebadde etambula ennyo ku social media era bingi akakiiko bye kazudde kubanga siri mwogezi w'akakiiko bye kazudde ebimu era ne kagamba nti kagenda kwongera okubitunuulira okulaba oba ddala emirimu egyo gikolebwa mu mateeka era katambudde ne katunula ne ku luguudo luno olugenda e Munyonyo wabaddewo era emirimu egikolebwa era ng'olaba nti ebisenge biri mu ntobazi era nako ne kagamba nti kagenda kwongera okwetegereza ensonga ezo kalabe abantu abo bafuna baweebwa olukusa okukola emirimu egyo oba nedda bwe baba baweebwa bateeka mu nkola ebiragiro ebyabaweebwa ebyo bye bimu akakiiko ke kagenda kanoonyereza okulaba nti nno obutonde bw'ensi bukuumibwa. Ffe nga disitulikiti eno tetukyalinayo nnyo buvunaanyizibwa kubanga kati eno municipality so kyova olaba nti negye patandikire patambule n'aba municipality naye nga disitulikiti eno tetukyakola bya pulaani tetukyakola ku mirimu mirala kubanga municipality kati ekola ki yeemalirira eyinza twebuuzaako bwebuuza nti wa advice naye ng'eno disitulikiti obuvunaanyizibwa kweyinayo butono kasita eri yafuuka municipality.
Tuveeyo twangu tuveeyo. Gende. Such projects that are constructed in wetlands with all the big shots in the country, this impunity, we are tired. I just call upon the government of the Republic of Uganda. I call upon you, NEMA, the way you've done in Rubiji, please come and rescue Ugandans. If we are talking about wetlands, if we are talking about the environment, there is no way you can segregate Ugandans from such and you say that you are acting and you don't have anything. So we just need fairness to be observed in this country, and we want to see a fair deal. Many of these houses are in wetlands. Big constructions are taking place. The wetland is being degraded at our watch, but we are saying, NEMA, we cannot exclude you from this. If people are having permits, how did you issue them? And why should big constructions take place and you say for them they are not affecting the environment? You can even reach a point of giving out permits. Why? We want fairness in this country.